Enfunda eziwerako mu mawulire gaffe tuzze tukulaga enkulaakulana ey'omuggundu ezeetuukibwako abatuuze mu disitulikiti y'e Gomba naddala abawangalira mu constituency ya Gomba West. Bano omubaka w'ekitundu kino azze nga abadduukirira nga abawa enkoko ez'okulunda era abaganyuddwamu bazze bawa obujulizi. Twafuna enkoko 10. Enkoko nze ze nafuna zinyambyeko okunkendereza ku school fees. Olwaleero omubaka y'omu obwanga abwolekeza nnunda ya mbuzi era ebibiina by'obwegassi 6 okuva mu ggombolola y'ekifampa bikwasiddwa embuzi zino. Omubaka bano abakalaatidde obuteetuulako bwe babeera bakugaziya ku nnyingiza yaabwe anti okwegatta ge maanyi. Buli group egenda kufuna 3 naye nga ziri ku stages ezitali zimu. Ezo mwenihaka n'emiguwa tugiguze agibagulidde. Ebibiina 6 ebidduukiriddwa kuliko Munno Mukabi Women's Group, Mirembe Women's Group, Mirambi Farmers Group, Bafumbo Twekembe Group, Kwagalana Women's Group n'Ekifampa Development Group. Robina Lwakoja akubiriza abafunye embuzi zino okuzirabirira era bagufuula omulimu kisobole okukendeeza obwavu mu maka. Naye nga muzirabirire bulungi bwe zinaazaala muziwe ba group member ezo bwe zinaazaala era zigende nga zeeyongera mu group, so musobole okugoba obwavu mu maka. Abakulembeze b'ebibiina abafunye embuzi zino bino bye batutegeezezza. Atukoze bulungi bw'atuwadde omusomesa n'asooka atusomesa ku ngeri y'okulabiriramu embuzi zino nga gurupu tuyize bammemba babaddewo era bagenda kutwala amagezi bagawe n'abalala. Twagala nnyo kwebaza Honorable Robina Lwakozo nti atukoze bulungi era amagezi gano tugenda gatwala gatukulaakulanye buli ssekinnoomu era tukubirize n'abalala okuyingira gurupusi zino ez'ebyenkulaakulana. Abatuuze ku kyalo ka Museenene Kabeeza basiimye omubaka olw'omutima omugabi ko n'okubasakira wabula nabo baagala abadduukirira olw'ekizibu ky'amazzi. Ka Museenene tulina obuzibu bw'amazzi kuba nzijukira wajjayo okubeera ne tukugamba okukya nayikondo yaffe yafa. Abatuuze nga tebannaweebwa mbuzi zino basoose kufuna musomo ku ndabirira yaazo. Naye embuzi nnyangu nnyo naye ate yesinze okulema abantu. Lwaki gwe buli omwajja mpaka onnumeyo ng'otuwaayo olumala ogiwaayo ng'ogijjayo bw'ogijjayo ekifo kyokusooka ogiteekako wabbali emaleyo ennaku 14 zaayo nga bw'ogyetegereza otuusiza mu mbuzi zo. Abafunye mukozese bulungi ebintu bye babawadde bisobole okuganyirwamu ekintu temukitunda nga tekinnaba kubalekerawo ki kubanga embuzi bwezaala n'ezaala kitegeeza waliwo omukulu. Stephen Kayumba yakusakidde eggulire lino.